nsanyufu amanya gange bampita Umar Bulega nga ndi president w'ekibiina ekitugattanga ba bouncers mu ggwanga. Wano we tuli ku office zaffe, tuli ku kalenda ne office endala wadde ndowooza mumanyi gyeri. Naye kati engeri gye twafuna obwegasi tuli ku kalenda. Ndi ne vice president, ndi n'abakulembeze bonna PRO, omukulu ono sebo osobola okweyogerako wa welfare. Tuzze wano olw'essanyu eringi lye tulina mu lukuŋŋaana lwaffe wadde baagaana okuŋŋaana naye ffe tusobodde okulaba ng'essanyu litukuŋŋaanya olw'okuba nti tuzze gabira bannaffe akamere ba bouncers ab'omu bitundu eby'enjawulo naye tusoose n'abaawana e Kampala naddala e Makindi ewali ofisi zaffe. So omukulu Genosale tumwebaza nti tumukubidde omulanga ennaku zonna zonna enjala buli lwetuluma ffe tuddukira ggulu tetukyalina muntu yenna gwe tuddukirako abantu bonna baatwesamba. Omuntu gwe twali yali atuyamba yali mukyala Nakyobe ennaku zino abadde ali mu bizibu mwamuwulidde yafiiriddwa mu omwami we. So kaakati essaawa zino omuntu atuyamba kati gwe tuddukirako ye kitaffe Genosale. Tukwebaza ssebo okulaba nga owuliriza abantu abajja mu maaso go naddala babawunsa tumaze emyaka 2 nga tetukola. Yensonga lwaki tusabiriza mu abamawulire ne bwe munaatusekerera ffe tujja kusaba paka nga bannaffe tebafiiriddwe mayumba. Ffe tukooye okubeera mu mayumba nga tetukola, twagala kukola. Naye olw'okuba nti twamanyira kukola tetwamanyira bino bintu bya kubeera mu nnyumba nga twebasa. So yensonga lwaki tusabiriza olw'okuba tetukola. So tukwebaza Jeno okulaba nga buli we tukusabiriza ate otuwa ne tufuna kye tuliisa abaana baffe, bakyala baffe ne bamaama baffe. Kuba abamu ffe tulabirira bamaama baffe ababba baabwe baafa. So n'olw'ensonga eyo nti wano we tuli tugenda kugabana kawunga kaffe ate ne mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola Uganda. Nti bwe tuva wano olwaleero wano nga tumaze okuwaaba e Makindye, Kampala Central, Lubaga, Kawempe ne Nakawa. Bwe tuva wano tugenda kwetooloola ebitundu eby'enjawulo Gayaza, mu Mpereero omwo, tugende Mukono, tugende Mpigi, tuveewo tugende ne Masaka. Tugenda kwetooloola n'Entebbe babawunsa tulabe nga akatono ke twafunye ng'emmere tukabatuusaako. Ssebo Jeno tukwebaza, tetulina bwe tusobola kwebaza, omusajja tafukamira ne twandibadde tukufukaamirira. Ensi etusekeredde olw'okuba tujja maaso go ne tukusabiriza. Naye bangi abakusabiriza n'abayimbi tubalaba maaso go bajja ne bakusabiriza ate nga abayimbi be bakama baffe. Waliwo abakusabiriza bapolomota ate nga nabo bennyini bakama baffe. Olaba mukama waffe akusabiriza naye ate nze gwakozesa. So totukoowa mukama waffe olw'ensonga nti ffe tulinga nsolo. Omwami ono asobola okulya kilo 3 ez'akawunga olunaku. Kakati bw'abeera mu nnyumba emyaka 2 nga takola ng'osuubidde agenda kuliisa ki abantu be ye agenda kubeera waati. So totukoowa, tukyakusaba kuba tetulina mirimu kyekisookera ddala. Tuli mu lockdown naye tetukola. Naye lockdown bw'eneggwawo n'emirimu tugyagala. Nti tubadde tuyamba ku bitongole ebikuumaddembe nga Uganda Police mu kiseera ky'ebyokulonda. Na wano wonna mubadde mutulaba ng'akalulu kawedde naye nga tuli mu uniform za poliisi tugiyambako. So n'olw'ensonga eyo mu Ssekanso mubalaba bakanyama ne mu bitongole ebisinga obungi mubalaba. So tetukyakola tuli waka ne poliisi yatusalako batuyita batwetaaze okugiyambako. So twagala emirimu n'emmere ennyini gye batuwadde ntono ge mazima kuba bakanyama tuli bangi. Era bwe tukomawo nga weggulu afandi ssebo totugoberanga kaluma tuyambe otuwa omukisa tukomewo bannaffe bangi abatannafuna kyakulya. Mwebale nnyo webalire ddala. Ettaka sife tebaali tuwa buwi, tulina sako tusevinga. Ettaka twalyegulira ku ssente zaffe twasevinga ne tufisawo akasente kaffe amagoba buli mwaka ke tusevinga. N'omukulu waliwo akasente ke yatuwa kaali ka mukolo gwali kutavanyirizaawo ne tufisaako miliyoni nga 35 ne twongerako ssente zaffe ziri mu sako ne tugula ettaka tuteekako pulojekiti zaffe ng'okulunda obumyu, okulunda embuzi n'okulimirako ebirime ebimubadde mulaba. Ettaka lyaffe ffe twalyegulira. So gavumenti bw'eneetuyamba n'eteeka ssente mu ssako z'abakanyama ne tutandika okwewolayo nga twetandikirawo emirimu emitonotono. N'ettaka tujja kugula eddene erisingawo kuba twetaaga ettaka ne bwe basikoya mayiro
tusobola ogirima kuba ffe tuli b'amaanyi tetwetaaga na tractor twetaaga ttaka ffe tukozesa amaanyi gaffe tusobole okwerimira ebintu bye tulya abantu bogenda owommere era be bantu be bamu abaafuna oluuyi luli olwasembayo funa abagenda bejjinja babonaabona bakanyama ab'enjawulo abali up country bogenda bakolera ki betugenda okuwa emmere olwaleero tebaafuna mmere ku mulundi oguwedde betugenda okuwa leero be bataafuna kati ate waliwo bannaffe ab'ejjinja nga tiimu tukole bagiyita tiimu tukole erijinja tiimu tukole Bouncers Association emmere yammwe ejja waliwo ab'embalala nabo tugenda kubatuukako waliwo Bouncers Association eri Masaka nabo tugenda batuukako waliwo One Stop Bouncers eri Mbale tugenda batuukako waliwo One Arm Bouncers naye eri ku Mitiyana era tugenda batuukako emmere mugifune so abali mu bitundu ebyenjawulo abatasobodde kujja Kampala tuyina emmoloka tugenda kutuukayo RCC mu Mulabi yatuwadde olupapula olutambuza emmoloka zaffe okubatuusaako emmere mubeere bagumu akamere wadde katono tugenda kubatuukako tubaweeyo kilo 15 so tukwebaza jeno webale nnyo webalidda gwe president w'abakanyama olowooza okusabiriza yegenda beera long term solution kije mwagala ogyeko ekyokusabiriza kwata ojja gendayo January paka December nze ng'omukulembeze amazima amatuufu gali nti nze sijja koowa kusabiriza wadde mutusekerera okusabiriza si yegenda okuba ensonga okukola yegenda okuba ensonga okutufunira emirimu okututeekako mu bitongole ebyenjawulo ebiri mu Uganda ebikuuma ddembe kuba abantu betukulembera bali trained abamu babadde Iraq, Abu Dhabi, Afghanistan balinga basirikale bawana ba military yolo okuba tetulina mirimu y'ensonga lwaki tusabiriza so naffe tetwagala kusaba naye olw'embeera ekuwaliriza okugenda mu ofisi y'omuntu okumusaba so embeera y'obutakola y'ensonga lwaki tusabiriza so temutusekerera era temutugobanga waliwo listi yammwe ekubiddwa mukyala Nabbanja eyo mwamaliriza ku ki nze nno nkyakubira mukyala Nabbanja omulanga prime minister mama waffe oli mupya mu office naye tukusaba listi yaffe tubadde bannamba 2 mu Uganda ku nteekateeka ya gavumenti yateekawo okutuyamba naye yasookera ku bakanyama n'abalala naye olw'okuba nti bakanyama tetumanyi lwaki tubadde tusosolwa n'olwaleero lwennyini mpandiikidde prime minister olwaleero ku makya luno olw'emmandi nga mulaga maama embeera bakanyama gye balimu ti emitwalo gyabwe 10 gye wabasuubiza ku masimu tebagifunanga listi ziri mu ofisi yo RCC Kampala Central na wane Makindye okwetooloola division ez'enjawulo listi z'abakanyama baazikuba tteke tebafunanga mitwalo gyabwe 10 tukusaba mukyala Nabbanja okole ku nsonga y'ababawunsa kuba ababawunsa bajja tupaalukako bano abantu balinga nsolo betukulembera yabaze genosale era otubulire ekintu nga tumaliriza bibina ebibala by'obwegassi kwantika mwenna muli kimu leero tewali bawakanya kutubutatwala kawunga n'omwebaze na kilomita za wali nsooka okwebaza genosale nti ebibala eby'obwegassi tutandise okubiraba okuva lwe twateekawo kanso waggulu etugatta nti tewakyali njawukano ogenda nga tugenzemu abo be muyita be tusabiriza tugenda tuli omuntu omu ono mumulaba mukulembeze wa saidi ndala nze mbadde mukulembeze wa saidi ndala naye olw'okuba twateekawo kanso etugatta waggulu kati ono evaisi wange so tukwebaza jeno olw'okuba nti tujja n'abaami bano n'otuwa obudde bwo n'otuwuliriza tukwebaza okufaayo ku nsonga z'ababawunsa kuba ababawunsa nawe wennyini okimanyi nti bantu si bangu nnyo okulembera ate si bantu bangu balya ate n'ekirala bantu b'amaanyi n'olw'ensonga eyo tukwebaza otwaniriza n'obeera nga otuyamba mu mbeera eno gye tulimu ey'okubeera nti otufunidde ekyokulya webale nnyo ssebo webali eddala kubira gavumenti omulanga nze nga Bulega Umaru omusajja munabyamizannyo nze nno mbaddeko champion wa Uganda mu 2004 nze nali Mr Kampala n'olw'ensonga eyo ate mu 2008 nali Mr Uganda omuzannyo ngumazeemu emyaka 10 nga ndi ku national team n'olw'ensonga eyo nkubira gavumenti omulanga muganda waffe Ssekitooleko gwe bajje etokyo ng'agenze kukiikirira ggwanga ne bamukomyawo e Uganda nandisabye omusajja oyo n'atunulwamu mu nsonga ze olw'ensonga yabadde agenze kwolesa kitone kye n'olw'ensonga eyo nti gye yabadde alaze yabadde agenze kunoonya okwolesa ekitone kye n'okunoonya okutwala future ye maaso Ssekitooleko ayinza okuba yabadde atambuddemu nga naye ayagala kutereeza bulamu bwe agende oluusi afune ekyokukola olw'ensonga nti Uganda emirimu mitono ne bannabyamizannyo ebyemizannyo bibaddemu ssente ntono olw'ensonga nti kati olw'okuba baleese minisita omupya ayinza okukyusa ebyemizannyo
naye ebyemizannyo olwokuba ibaddemu sente ntono yensonga lwaki munnaffe yabadde adduse n'olwensonga eyo tusaba omwami oyo mumukwate bulungi aleme kusibwa olwokuba yakomyewo mu nsi ye mumukwate bulungi asobole okulaba nga talenti ye etambula egenda maaso tweyanze